Bannange mugamba mutya abagalwa abalungi abeekuumira ku Fenga 5256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero kansubire muli bulungi era gye musinziira okubeera nga mundaba oba nga mumpuliriza. Otyo olunaku olwali tugenda kwogera ku kunywegera oba kiisi. Bw'oba oyagala okukuba omuntu kiisi oba oyagala okunywegera omwagalwawo naddala kaŋŋambe mu abaami nga gwe mulundi gwe ogusooka okikola otya omuntu ono n'omukuba kiisi gy'atagenda kwerabira gy'agenda okujjukira obulamu bwe bwonna. Omanyi kiisi esooka ekola nnyo amakulu kubanga esobola okuleetera omuntu ono okukuwanako ate esobola okuleetera omuntu ono okubeera ng'akwesittala oba nga akukyawa. Anti ng'akusanze ebintu si birungi. Namba emu, bw'oba onaakuba omuntu kiisi gwe ng'omuntu weekakase nti akamwa ako kawunya bulungi, tovaamu kisu kiwunya bubi ate togenda kubeera tekigenda mubeerera comfortable bw'anaaba nga omunywegedde. Namba bbiri, londa akafo akalungi akali quiet. Tuyinza kuŋŋamba nti first kiss yange oba okunywegera kw'ogenda okusooka okumpa ogenda kumpa nga tuli mu bantu, sigenda kusobola kwetaaya. I will not feel you right because siri comfortable kubanga tuli mu bantu abangi. Ekirala, gezaako okubeera nga otegeera omuntu ng'osoma omubiri gwange. For example, tuyinza okuba tulina we tuli tunyumya emboozi. You see my body language like ndi mu mood. Kitegeeza nja kukitwala bw'onaaba okikoze. Naye tuyinza kubanga tuli awo randomly gwe n'omumwa nga tewali yadde n'ekiraga nti wandibadde onywegera. It is so random, it's so gross. Tebigenda kunyuma, tebigenda kunkolera. Oba oyagala binyumira omukyala, kitegeeza sooka omuteeke mu mood. Mundu nabagamba omuntu ogimuteekamu either n'ebigambo eddoboozi lyo it's a tool gy'osobola okukozesa oba tool kyeki mukimanyi it's a tool tool kyeki ngezaako kitegeera mu Luganda oba kintu ngambe bwento ky'osobola okubeera ng'okozesa okubeera nga oleetera omukyalo okwagala okusiriwala oba okubeera ng'omugonza n'okumuyimya osobola okumuyimya ng'okozesa ddoboozi lyo. So gezaako okulaba nti at least omuntu ono osooka kumuteeka mu muudu. Bw'okakasa nti ali mu muudu then awo osobola okumunywegera. Ojja kumbuuza nti senga asooka kumubuuza oba it depends ku muntu wo. Oba kumubuuza oba tomubuuziza it is okay. Kyonna kikiri. Omuntu gw'obuuzizza kibeera different ne gw'otabuuze kibeera different but it doesn't matter. Osobola okugamba nti kankebere ku buwanvu bw'amazzi gano ndabe. N'oteekayo ku kigere kimu n'ogamba kandabe oba mawanvu nnyo ogiramu bw'oti n'ojjayo n'olaba nti mawanvu sijja kugwayo. Ntegeeza ki mu ekyo? Oba n'okebera n'ogaakandaba oba gabuguma oba gannyogoga ng'okebeza bigere ebyo. Ekyo ntegeeza ki? Tiwemba ngenda kunywegera omuntu nga nze musajja nga ngenda kunywegera mukyala wange oba girlfriend wange omulundi ogusooka. Bw'omala okwesetinga ne manya nti akamwa kange kawunya bulungi, environment gye tulimu eri calm, like tuli mu kafo akali quiet nti nsobola okubeera nga nfuna chance emunywegera luli olunywegera lwe tuyita Subaru. Siba kitegeeza ngenda kukola nti I will lean in mpola mpola oba nja kusembera mpola mpola sitandika nga omwangu bakabukola amanyi okubaka omumwa gw'omuntu n'otandikirawo gununa ng'oyagala gufiirako no mpola like ng'olinga omuntu anuuno baka sweet naye nga kasweet okanuuna mpola just lips emimwa gya wansi ng'oginuuna mpola mpola olabe bwa reacting bw'owulira nti naye abasajja waggulu ekintu ali kyenyigiramu ng'omanya nti kati kyonna ky'okola kigenda munyumira. Ekirala, make sure you are relaxed. Kakkana tomulumba nnyo, tokozesa maanyi mangi, tokozesa force. Kakkana lumba mpola mpola omuntu asobola okuba ng'anyumirwa ate naawe obeere ng'okola ki ng'onyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Ate kakasa nti omuntu gw'ogenda okuba kiisi ono omuwadde akadde. Okitegeera. For example, omuntu oba mu meetings ku first date yo topapa abasajja simanyi why you are rushing things unless ng'olina naye byeweebalira nti njagala kupakuka oba kuyisaamu kintu mangu mangu ndyoke ngende ku kyange. Naye oba omanyi that is not the case, please topakuka. Ekintu kikwate mpola mpola omwagalwa asobole okubeera ng'akinyumirwa ate nga naawe okola ki okinyumirwa. Sooka omutegeere muwa akadde mugende ku date esooka mugende ku yookubiri kale yookubiri oba eyookusatu naye date esooka it can only be a peck oba it can be a simple kiss nga tekasukkaawo like not so deep kubanga gwe mulundi okusooka tomanyi oba omuntu ono akwagadde oba takwagadde. Sooka omutegeere omanye preferences ze mu kabanga kano kakozese okutegeera gwe like omuntu nze nkituwala nti singa omuntu mba musinkanye twogera bwogezi ku simu then we meet up for the first time
aba akyali stranger gyendi kubanga bingi byemba simumanyiiko ate era naye bingi byaba tamanyiiko, so it is kind of weird nze okutandika okubeera nti ate njagala muwe kiisi mbu simanya gy'atagenda kwerabira, mba ndaba tekigenda kubeera nga kikola ki nga kikola amakulu. Nekyawe oyagala kiisi eyo esigale mu bulamu bw'oyo omuntu kakasa nti nno oleetawo ke tuyita emotion connection. Bwe njogera ku solid emotion connection njogera ku kubeera nti omuntu love gy'akuyinako oba obwagazi bw'akuyinako buviira ddala ku mutima gwe oba mu mwoyo nti akuwulira ne bweyogera bwogezi ne bwossabossa awulira. That is what we call emotional connection, not just be adjusting nti nkwagala njagala no nga kisukkako ku ekyo ky'oba omanyi oba ku ekyo ky'olobooza ekyokungulu nga byamunda like omuntu ng'omwagala ng'omufiiringa ekyo ekintu olina okufaayo okulaba nti no okikwasaganya ng'olina omwagalwawo. Awo bw'onaamukuba kiisi osobola n'okumutobya ng'omunywegedde bunywegezi. Ekyakyo olina okubeera ng'otegeera like akafo k'oba olonze oba obudde not akafo obudde bw'oba olonze like the time you choose so obudde essaawa but ebiseera ndowooza ekiseera ky'oba olonze kirina okubeera nga nakyo kiri perfect. Waliwo omuntu alinza okulonda ekiseera nga ekiseera si kirungi tubadde tulinamu obuzibuzibu ate mbunywegera sinnakutegeera bulungi kale I'm not so calm, I'm not so relaxed. Kitegeeza kiisi yo tegenda kukola nnyo makulu mu bulamu bwange ogenda kunywegera naye bigenda kusigala just awo mbirekaawo nga siina gye mbitwala. Sooka okakase ti at least kakiisa ka date ke tuliko oba out gye twagenzeeko etambudde bulungi. Togenda kunywegera nga date gye twagenzeeko tukoze mandaazi oba byonoonese tebitambudde bulungi. Bw'olaba ng'etambudde bulungi then osobola okugiwunzika ne kakiisi kano awo oluddako omukazi aba awulira ayagala kuwaako buwi. Ekyakyo olina okubeera ng'otegeera okubeera nti misinterpreting signals nti yampadde signal erina okuba ng'eri right. If you feel like you are misinterpreting it then please stop. Tekyetaagisa kukaka oba teweetaaga kukaka mbeera nti kanjikake mbeere nga nsobola okutuuka ku kyenjagala. Nedda mukwano gezaako okulaba nti at least kiisi gy'okuba omukyala ogimukubira mu kaseera akatuufu obanga ne signals z'abadde akuwa zibadde ntuufu okubeera ng'ogenda kunyumirwa oba okumulekeramu kagundi kalooka ako. Then akakodi akalala kolina okubeera ng'otegera oba katiipu akalala kolina okubeera ng'onotisinga okubeera nti omuntu oba onaamukuba kiisi sooka omuteerewo ka tension ako okateekawo otya. Tunuulira emimwa gy'omukazi. You know how you look at like ng'ogitunuulira then n'ogireka agenda okuddamu okutunya ng'era otunuulidde emimwa gye nga bweweekomba noti okwekomba kuno okuli weird okulinga omuntu ayagala okukulya obuli oba okukwata like okutiisa okuli creepy no like okutunuulira kunene okulungi okuli sexy omuntu n'otunuulira obumwe bw'oti ne weekomba emimwa n'akutunya n'agamba kyekyo okitegeera. Nekyawe oba osazeewo nti kati I want to do it, do not just do it like abruptly like no olinganga ngwira obugwizi nina nabaganze mbiranda musole wange nomala yangamba senga bananga omusajja yanunye emimwa katona agirumeko ate yangwiridde bugwizi kati now I understand what she meant like tomugwira bugwizi wona omuntu no just come in slow ako ka tension koteeka omutima gutandika okuba mutu omutima gutandika omukuba nga awulira ali ku bunkenke ng'akulaba ojja naye ng'otunuulidde emimwa gye gyonna ng'osalivatinga n'olyoka oginuuna empola otandika mpola kasiro kisako kanyuma omuntu n'abeera ng'anyuma and make it gentle tobeera ku mimwa gya mukazi n'ogiruma bijja kuba bimuluma bulumi mu kifo ky'okubeera ng'anyumirwa like ogenda mulekera buleetezi pain ng'emimwa olinga ng'ayagala ogikuunyuulako oba ogiruma ogiveeko gigwe wali. N'ekirala kabeere nga kali simple tonywegera nnyo muntu nti kubanga njagala mulekamu ogundi njagala mulekamu looko mbuka munywegere mufiireko. If you do it like nga kiri excessive ate munaita ogenda kundekamu looko manye ekituukawo sigenda kunyumirwa. Naye ate bw'onnywegera like n'onnywegera mu mbeera eri very simple ate ngenda kunyumirwa. Ekyo kye kiri weird nti ngenda kunyumirwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo. Then ekyakyo olina okubeera ng'otegeera oba ng'omanya okubeera nti bw'oba ng'omaliriza okumunywegera like mweggyeko empola era tomupakukirako oba tomukanyuga bukanyuza eri nti kati mmaze no mweggyeko mpola then olyoka obeere ng'otereera n'odda wali. Omukazi waba ayagala okudda osobola okumunywegera n'olaba nti akomawo n'akusika
n'akulaga nti tukaddemu oba tuddemu twenywegere. Obwo bw'obumu ku bukodyo tujja kubeera tulaba steps z'osobola okubeera ng'onywegeramu omukyala, ezo tulinza okuziraba nga tukoze ka live stream kaffe ke tuteera okuteekayo ekiro ziba ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda, ate ku makya ziba ssaawa 2 ate emisana ne ziba ssaawa 7 ogw'emisana. Mbagala nnyo bantu bange mubeere bulungi temujjanga okwo. Yeah, yeah.